Hello. Oli ku Bit FM ne mukunja mu ndobeso mu program sisimuka wangambye kubireko. Ane mukunja ngasanso kuuliriza. Kale. Bane nyine ensonga zangu nyambye. Obadde webase. Nani base mukwani. Mukunja bane njaga kundobeseza ku mwami wange. Omwami we yabaaki. Omwami wange. Yali anjagala. Naze simanyi. Kati waliwo mukwano gwe Paulo. Waliwo mukwano gwe? Mukwano gwe ye Paulo. Paulo nakola ki? Kati nga ntumira Paulo. Kati yantumiranga Paulo ne maana yesikiriza. Nga omanyi naawe tolina kyotamanyi oli musajja. Olina muntu mukulu. Kati muna nensikiriza nengende wa mwami wange nentandika okubeera naye. Kale alikiseera ekyo n'afuuka mwami wange obimanyi byonna newe sikunyonyola obimanyi. Nange ekinewunyisa byonna omwami we tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta ekiro nga twebase. Wangi? Mukunja tolina kyota. Anti siwulidde. Nkugambye. Ekiro we tutuuka nga tugenda okwegatta nga onaabeera ne mukulu mu nnumbuliri. Omwami abeera ng'ayagala ng'akyamuka bannange we tutuuka omwami ng'asitukamu. Ng'akola ki? Ng'asituka buliri ng'agenda mu ddiiro. Ate ng'asituka mu buliri? Kyokka nga omaze okyamuka wenna ng'owulira oyagala gakuviira. Maama ebintu ebimu tubimiremireko nyamba nti mpulidde kale mpulidde kati munange agenda mu ddiiro nendaba ng'embeera sijja kumalako nayo ntambula ne muviira n'ensira ewaffe. Nodde wammwe? Nze namuviira kubanga nze saafumbirwa kubeeramu embeera. N'ensira ewaffe mu kyalo. Ne kati njagala ndobeseza omwami oyo njagala kumanya ki kye yandabako. Kiki yakulabako okubeera nga yeekyanga? Kati gwe gwani? Nze Sise. Onaayogerako naye? Nate saagala kwogera naye. Kale naye nga ye Paulo amumanyi? Paulo amumanyi. Kale beerako ku simu tovaako. Ku 96.3 Bit FM ekitabuli ky'omuziki sirika. Sajja omukazi ayogera agagamba agane n'agalinga emizinga. Wanyi mzee. Halo? Owaye? Ompulira? Mpulira sebaawo. Kale oliwa? Mbadde wano wa Waswa. Oli wa Waswa? Gye wasuze? Mbadde mutereza sigino ye. Sigino yaki? Eya TV. Nze Paulo. Wancho. Nze Paulo. Sebo. Ontegedde? Alo. Olowooza mbadde nkutegedde muganda wange. Mulimu ki eyo? Atukola gwe kakati? Omukazi wamufuna omwagala. Kati ate ebintu byaŋŋamba sibitegeera. Sisa ŋŋamba mbu wamuzira. Kyokka nga wali omunsaba wali omwagala. Munnange Paulo. Nayagala okukubira ennaku ezo. Nengeri badde mbina ebiseera neŋŋamba kaninde ndikyamala okugwanja enkulabulabi nkunyonyola okubeefonzi mpanvu. Omukazi muntandikwa namukwana mukakala era we namukugambira nti omukoleki omunteerewo. Ne munnange ekyamala embiri ku mutwe nasooka ne musinkano ogwasooka wali kabbala ku kkuba erigende waffe. Kaakati ogwokubiri ne mugamba ijjangu nkyalireko ndabika ewaka. Paulo. Nkuwulira. Ne tulya bye twali awo ne tuyingira obuli.
banna akamala okutandika bwendi nga omanyi ensonga z'abakulu nenda okulaba mama Junior mu nsonda. Mama Junior mu nsonda? Mukazi wange yafa. Awo nakankana nentuka ngamba oba kituufu nembuka ku mukazi nenzisaako ettaala. Mama Junior n'abula. Paulo. Mama Junior nateekako ettaala, Mama Junior n'abula n'amaanyi agaddamu negakolaki negannema. Anti munnange nze ne mbajjumya ebintu ebyo n'okukankana mbankankana Paulo. Paulo sise nali mwagala. Ne buli lwenjala okugenda mu nsonga ne sise Mama Junior ng'ajja yayimirira mu nsonda Paulo. Mba ngenda tandika ne sise mu buliri tugenda kukola omukwano. Mama Junior omugenzi najja ne yeesimba mu nsonda Paulo. Omugenzi yannumba n'ayimirira mu nsonda nga mukambwe. Ndewe nakiraba ekyo sise ne musiba ne muwerekera. Sise mwe namu meeting ogwokubiri era mba ngenda okutandika. Mama Junior najja n'ayimirira mu nsonda n'angamba nzolooza nabireka nga sibyagala. N'amba n'atambula n'agenda. N'engamba kirabika nkyali mu kutya engeri omukazi gye yakangenda ku mubanga etali ddene. N'engiramu ne mu meeting era. Mama Junior ogwokusatu nengezaako yatuuka leeti banna akamala ngudo olukooko nga womanyi. Kwolwo wali otambuza? Nga maliriza. Nenga omanyi wano woowumuliramu. Paulo omukazi yajja leeti nga maliriza bwendi bumuddemu olukookoowu. N'ayimira mu nsonga n'akaaba nga olaba akaabarajana. N'angamba oyagala kunzita. Oyagala kunzita. Paulo omukazi n'akaaba n'angamba tataddeeko na kondomu oyagala kunzita. Tataddeeko na kondomu oyagala kunzita. Naye nga jjukira nti Paulo omukazi abyogera liyafa dda. Paulo nalowooza omukazi agenda kuntuga ku luno Paulo n'engamba eby'abakazi kansooke mbivummuzeemu n'etambulire kumu nfunira n'amponya. Paulo omugenzi antabukidde omukazi ajja kunzita Paulo kampumuze mu by'abakazi muganda wange nsooke mpumulemu. Kakati olwo lwaki tomuyitanga aka? Nagwo omuzimu wafa. Ayo nga gwina olujanja. Kakati olimira ku munno omubuuza kikiyoloza nabireka nga sibyagala kusangewa. Naye watyanga weekwasa bwekwasa ng'omuzimu tegubeerawo naawe. Mutwalire eddala. Bw'oba owulira oyagala kubeera nga mu nsi talina gw'alina mutwale. Naye ati bagamba abafu. Naye emizimu gyegiri. Ono atubulidde gyegiri nze ntiddemu. Muguli mu nsonda gukaaba gwajja leeti. Alina ekikazi ekikulu ekibeera nga bweru w'eddirisa kimugira aleese omukazi kitandika. Sebo olowooza sijja